Newspack channel okwoli manjige nkuletedde olunaku olwaleero mugota ina kusubwa tulina ku mawulire aga Chosen Becky tulina mawulire ga Full Figure nga yeegana akatambi ate era tulina munange amawulire ga Namwandu wa Segirinya tulina amawulire munange aga Tamale Mirundi Junior tulina mawulire ga Sauda Madada amawulire gonni namangi tulakalira mbere nga kuwa ng'enkola yaffe bweri munange tugatandikirawo. Full Figure avudeyo ne yeegana akatambi akateredde olunaku olw'eggulo munange ng'ali mu kunywegera banga beekisinga ne Aji Ali. Full Figure agambye nti bino bikolebwa bannuupu bwa bannuupu mwe mwagassa akatambi ako era ne mubeera nga munange mubaleetera okuba nti no beekisinga. I'm here for standing. I'm going to stand every situation, everywhere and what nsigala mbawangula. Kubanga ndi muwanguzi. Okitegera kintu ekyo. Mumwakuta obusungu mumujeje mwabye emirambo. Tubagambyeko. Mirambo gy'abalumye mwaswadde obuswavu mpuga ali mu kutereza bibiina bye yeegattako. President Museveni ali Saudi Arabia. Bakadama mwatugamba nga Museveni alijja mu Saudi Arabia ennyonyi bazigaana. Nawulira Prince babagamba nti Museveni takyali nnyanyonyi. Enewe mbabuzaako ne bagamba nti mwasuze mutya amanya bampita Jennifer Full Figure omubwati mukyala Haji. Si kye kibaluma ekyo. Mukyala Haji ali muiziira gumakozeemu ka video naye tujja bbawo akatuufu. Mweteyo n'obulala. Kintu kimu kitegedde bulungi. Mukyakola AI muve ku AI mwete akatuufu. Ekintu kimu kitegedde. Yenze. Temuna kye mugenda kunkolako bwadde bwekiti. Temugenda kunkyusa wadda kati nnya weekati. Ekyobugaga kye mwina kyakunvuma. Era bwe mugenda okukoma. But I'm strong enough. Because I know what I'm supposed to do. Okumanya nti Full Figure yandibanga mutuufu leero kanzireko ku saidi ye atolowooza munnange tebamwambulidde ku seeti ng'ali ku TV. Nga wali mu kulaba awo munnange ng'ali mu Gomesi abaana bannuupu mbu ne mumwambula. Bwatu bwagambye. Agambye nti bino abaana bannuupu be bali mu kuba nti nate babikola. Kale kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kufuna. Namwandu wa Honorable Segirinya munnange avuddeyo n'alyoka agamba nti mwe mwena babadde boogera nti simanya ono omwana omuto ekita ekyo kye baleeta mbu si kya Segirinya. Agambye nedda omwana wuwe ne we yafiira ng'akimanyi nti munnange omwana wuwe nti munnange Segirinya yali akolera ddala yali asaza kimu nti baanyumirwa kwe kufuna omwana oyo. Gw'osaaga n'okusaaga mbu baanyumirwa era omwana wa mugenzi okitegeera no katukuwe Namwandu munnange maama w'omwana oyo nga nnyonnyola. Era omusajja mwebaza yayaniriza omwana wange olunaku lwe namutwalayo teyamweganangako ekyo nneebaza Katonda era omusajja nga afudde akimanyi omwana wuwe. Segirinya namusisinkana nali namulabako mu kusooka nga omanyi omuntu ng'omulaba naye nga temina nnyo nkwatagana eno naye. Kati oluvannyuma bwe yava mu kkomera nga babatadde bwe namulabira awo omwaka kyoyo omwaka guli ano 2023 2023 ono 2025 nsana 2023 nga babatadde bava mu kkomera gwalina mwakamala emyaka 2 ngabaseera naye anti nga ng'omuntu w'onobeera naye n'obeerako naye n'ofuna olubuto ate awo wayitawo akabanga ndowooza baka mwezi nga gumu kitundu baleka bamutwala ebweru. Wamusinkana mu 2023 2023 mwezi kya gwali mwezi gwaku gwali gwaku sijjukira bungi naye birthday yo ebeerayo oba gwali gwakutaano gwali gwakutaano awo gwali ku party ku birthday ye nankuba akaama. Nawe ng'ate wamwagala dda. Wanje nali namwagala dda. Amazima gali nti namugamba nti nfunye olubuto. Reaction yali eki? Namugamba nasooka n'agamba eki? Namugamba ndi lubuto. Nangamba ndi mu parliament tuli mu meeting kola ki? Lindamu. Ninako mukwano wange nagamba omu. Namugamba ngenda kukola nti namugamba naye Kize kiba kikoze eki? Nineera nengamba nange nja kubeerako n'omwana w'omubaka.
nsaba munnange obeere nga video eno ogimpeera like bw'omaliriza obeere ng'oleka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukubuuzaako mu video zaffe ezinaddako ate teweerabira okunyiga akade ka notification kw'ossa n'okusubscribinga bwe tweyongerayo munnange Sauda Madada akyagenda mu maaso n'okutabukira famire ya Sseggirinya oluvannyuma lw'akatambi okufuluma munnange bwe yatabukira ennyo Honorable Sseggirinya ng'awaali mu ddwaliro kakati Sauda Madada takyalina kyabikka avuddeyo nayo kagamba nti sente mwabali mu kukaayana nti no bannanga abaana tebalina kyakulya simanya tetulina sente mbu sente omubaka abadde ng'azifuna eza paalamenti mbu zaalagawa Sauda Madada bw'ate bw'ali mu kuba nti nate abuuza akatambi ke kano omusaala ogwo gubadde gulaga omusaala gwa Sseggirinya guliwa kyogamba nti omusaala gwonna gwabadde afuna kubanga abaana ba Sseggirinya tasobola kutwala musaala gwe gwa mwezi gumu tekuli wa university kakati omusaala ogwo gubadde gulagawa emyezi egyo gyonna ng'ali mu kkomera ng'aliwa abantu si basiruno kasagga sagga wange kikolo kyekyo simanyi naye mama katinze kamuzibule wanaabalabye vidiyo eno kasagga kubanga etwali tuvayo era ekibiina kyaba contribution kasagga Secretary General yakuwa $2.5 David Lewis Rubongoya ebyamaama wa Sseggirinya tebinaggwa bakyagenda mu maaso n'okuba nti no bamusabula banange omukyala mujjamu kubya pressure omukyala mujja kwera nga mumuleetera okuba nti no yetta emumusabudde nnyo Tamale Mirundi Junior naye yegasse kwabo abamusabula tugende mpola mpola leka tusooke tuvumirire ababba omulambo denyawo tudde ku baana abatannalya kati oyagala fa bafumbire emmere anna kati abaana tebannalya fa baba bajja tubafumbire wanani eyalidde gwolabawo atulekemu naye taleka mama toleta nsonga nyingi naffe abali wano era tetunnalya bannange God have mercy upon us. abawe kyayi n'omugaati bannaye maama gira otulekamu Tamale Mirundi Junior w'amaliriza okuba nti nate asabula maama wa Sseggirinya ate nadda mu kusabula Chosen Becky agambye nti Chosen Becky weesuneko mwalwawo dde okwawukana bu dictator Amiru munnange yali mulungi nnyo ku Chosen Becky mbwe obufumbo bwabwe bwawangaala na nnyo akatambi ke kano ye baali bamubba dda just lwakuba nti kale bamubbye kati naye nga Chosen Becky oyo omusajja enyirira gyanyirira ye baali bakumutwala baali balina mukubbako dda webaze naye Katonda tikale obadde okyamuyina waliwo abantu nga muyina abasajja naye nga abasajja tebabasaana ng'omusajja wamma anyirira okusinga so baba bakukyaye baali balina kukyawa dda Chosen kyoliddeko kimala waliwo omusajja gwobeera naye nga kyoliddeko kimala ng'olina omuwaamuuko neekubalala balyemu ng'omusajja mulungi ng'olina omuwaamuuko neekubalala bamulye bamuzze Nera ne Chosen Becky sigwera anyirira ennyaali awo tewaliwo kintu kiri special kyoyina nti tebakubbeko musajja akati Chosen Becky kintu kye kiri special kyoyina kujjako kale nti you were crying baby okaaba mangu tukwatibwa ennaku naye nga omusajja baali bamubba dda kati leka banaamuzza
Chosen Becky figure tayina nnyo kati nga lwaki tebamubbeko omusajja olaba Junior nze gwe babba sitegeera naye banzibe enkya n'eggulu abasajja bababbanga naye oguma abajja kudda wabeerawo abamweyaziseemu abasajja kati balinga washing machine wabaawo abamwozesaamu amuzze so tokaabanga togenda bane sirikira woli abajja kudda abasajja kati tulinga ngoye ba onayambala munono nayambala so Chosen Becky bambi nkitegeera kyoyitamu but don't worry omusajja wo ke bamulyemu bamuzze naye era ebbanga lyoliiridde omusajja oyo era tukutanga waliwo relationships by the way ng'abantu mina nakaaba ti omusajja wo baba mubbi ku bbanga lyemweriiridde obeerako sanctified nogaaba nange n'omulala kaatandikireko Oluvannyuma munanga lwakasuku okuvaayo n'alyoka ategeeza nti no Chosen Becky yamukubidde ku ssimu ng'amugamba nti Namukasa mbubeeko baanye ne dictator Amir munanga okuba nti no bamusabula kaakati Namukasa avuddeyo n'abyegaana agambye nti Chosen Becky nze dictator Amir munange tewali kye yaŋŋambyeko akuba nti no njogera ku nsonga zammwe oba ku bufumbo bwammwe neggwe kennyini oyina empisa embi Namukasa bw'ate bw'avuddeyo n'abeera ng'ate amugamba militanga ngambako kiri but nayingiddewo nga looya w'abasajja mulekerawo nyigiriza abaana b'abandi ab'obulenzi Becky kino kibeerenga ekyokuyiga stop attacking Amir ffe gundi yaffe bwe yabadde to attacking mwana w'abanno yegwe yamudisappointinga you cheated on him nabadde saagala kwogera kintu n'ekyo era nagambye ngenda kurespectinga obufumbo bwamuwadde bwayonooneka unless ng'olumbye Amir but saagala owaayirize musajja nti yanguze Amir tampangako wadde nusu 10 wadde okumpa Amir foods ey'ebiri ekitundu plate esookerwako ey'omuntu omu okugimpa okugirya nga yabwerere nedda tannaŋŋambako kintu n'ekimu wabula nze nalabye injustice ekolebwa ku muntu ali very innocent because Amir is innocent. You cheated on him several times. He kept quiet. No mwetondera nakusonyiwa. Your family disrespected him nasirika. So saagala kwogera information ye nanga bwe nagambi. Njagala tuwangana ebitiibwa. Kyovola ba Amir even up to now akyasirise. And Lubega has joined impossible kuba ali ku flight. Yes, tubadde tukyagenda maaso. Mami Lubega can't join this live because ali ku flight. Posing a fake pages one. So mbadde nkyabamalirayo. Amiri tannasasula wadde 10 saagala kuwaayira. Subscribing, liking, ateleka obubaka bwawo mu comment section ene News Park channel ekuwa amawulire munnange gonna agabagatambuzibwa ku mutimbagano. Munnange Godfather aliko obubaka bwawadde naddala ono eyavuddeyo munnange ng'agamba nti no ayagala kifo kya Kawempe North. Omusika wa Ssejjirinya family emulese agenda okuddira Ssejjirinya Mbigere. Alex Loswa Luwemba asobola okuddira Ssejjirinya Mbigere. Family yemulese ddala. Lwaki family eba yemulese mu lutuula lwe lumu Namwandu mwe yalangirira nti ngenda kwesimbawo mu lutuula lwe lumu. NUP esobola muwa kaadi ddala. Esobola muwa kaadi ddala. Lwaki family yiba yemulese? Lwaki mama wa Ssejjirinya yekka ye yamwogerako? Mama wa Ssejjirinya bamukwata supidi nnyo ne badduka ne baddayo n'amawulire nga tebaagala azuukuke bamukwate ng'akyaliko amaziga ga mutabani we
bamujjemu statement ono atuddire mbigere kyova olaba Namwandu ne Mama Ssejjirinya mu kukyogera alabika bano abalala tebamanya kigenda mu maaso kyova olaba Namwandu yagamba nange nzija kwesimbawo ddala ono asobola okufuuka nga maama wa Ssejjirinya Queen UP tebamwagalirako ddala era tebamwagalangako kubanga yagendanga ku parliament okubanja omwana we yagendanga okusaba obuyambi nga tayise mu kibiina era ku ssente zonna ze yafuna teyaleeterangako kibiina ekibiina si kyekyafunanga ne kimuwaako yazenoonyezanga direct abakulu bonna abatuukanga mu direct ennamba z'abasipiika ennamba z'abampuuga ennamba z'abaani yazifunanga direct bamukyawa tebamwagala era kyekimukubya kyekimuvumya yali amutabani olukwe yafuna ssente omuntu n'afuna obukadde 5 buyambeko okujjanjaba omwana just bukadde 5 manya bumuyambeko okulabirira bamulekwa ng'oli bw'akyali mu ddwaliro bamukomero bawa n'ogamba nti yatunda omwana wali yagala azigaane ono afudde n'abaana nabo bafa enjala kaakati omuntu gwe balinako embeera bwetyo gwe bavunza gwe bakuba gwe bavuma gwe boogerera ate mbu yakusembye ojje babakuwa ekkaadi naawe obusiru otandise omudi naawunsinga akatiko ekibiriti kwobadde ng'alinawo k'osobola okukoleeza Mama Ssejjirinya yakoze ensobi aneetonda olw'ekyo oli musiru gwate weetonda ku lwe yafiiriddwa omwana we ali e Magombe yakoze ensobi ku mwana owuwe ali e Magombe yakoze ensobi ku mwana owuwe ali e Magombe golooze NUP esobola okuwa kadi yaayo ekulabamu ddala possibility nti esobola okukulembera waawo Baji Malatif maaso ku maaso emaga tusobola kuwa kadi yawo kidandala ali mu komera Ssejjirinya ali mu ntaana mbugo bakuwe Tetambudde olunaku olwalero bakuwe kumira ku Newspark channel katukujukiza okuba nti no subscribinga olikinga kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukutumirako mu video zaffe ezinaddako katubuzeeko ku Nyakalungi Dorin Ncharimpa Olivia Jane Mutoni Nsamba Kelvin Charis tulina mukwano gaffe ayitibwa Jane Rebecca Elina Kato Truth 6143 God give us tukutumiddeko tulina mukwano gaffe ayitibwa Seninde Muhammad Olivia Nasiwa Alice Kagude Charis Jane Kevin tulina Jones Pridon tulina Chomugisha tulina Sarah Namokasa Aisha Kawala Chilungi Esther Mariam Nakato Nusul Ali tulina Kazora Enoch Chris ne tubeera ne mukwano gaffe ayitibwa Sarah Mbabiri ebeera bulungi weeraba